Tukyagenda maaso nga bwe nkugambye tutunuulira ensonga z'omukulu Mutaaga. Enfa yaabwe yabadde etya? Kati okufa kwawedde tubuuza ki ekyaviiriddeko okufa kwabwe? Abantu ab'enjawulo batuwadde nnyina omukyalo okuva Switzerland Elizabeth ye bw'atugamba awo, ate kati nnyina omukulu Eddie Mezaya. Eddie Mezaya ye ebintu abiraba bw'ati. Njagala mukubire ye alina endowooza yagamba nga tetunnalowooza famire yokka nti eyinza okuba yavuddeko okufa, wandibaawo ate ekinene. Omukulu Eddie Mezaya ssebo, ogamba otya ssebo? Ali ize ow'Ekalangaalo Emitiyana. Okay, buuza kuba kuwulira wano ku Nurudeen Ntege ne Megatron. Megatron mbalamusizza, Nurudeen Ntege, assalamu alaikum. Waalaikum. Naye Ekalangaalo Emitiyana omanyiyo? Munne Emitiyana eyo siinayo ŋŋanda. Naakagendayo emirundi ng'ebiri ku mukolo. Nagendayo ne mu biseera byo programs zino ze tukola. Naye simanyiyo nnyo. Kati nmaze emyaka nga 7 sirinnyayo. Ziikirako ba AK-47. Paka miliyoni. Saabaziikirako. Okay, munaye we babaziikira ddala nange benziikibwa awo. Tuli ba ku kyalo kimu. Muli banneyibba musalagana? Yes, naye lwakuba nti nze ate kati nze ndi mu Kampala w'Ekalangaalo ate bakamiliyoni bali Busaabala w'Ekalangaalo. Nkutegedde. Ab'Ekalangaalo bannange omukulu abatumidde, mmeeya wammwe tubbi abatumidde. So, Eddie Mezaya. Wanji? Straight to the point, njagala kumanya. Gwe okufa kuno okulinkinga ku kyolooza ki ekyasse ani yasse omugenzi? Okufa kuluwa? Ono omwami n'omukyala abaatemuddwa Entebbe. Mwami Mutaaga ne mukyala be Nabeete. Yes. Gwe mbuuza. Gwe nga ggwe mu kulaba kwo, mu kunoonyereza kwo, olaba wa? Ogamba bano abatuuze baffe wano Switzerland Zurich. Ab'e Zurich abaakomyewo ne babeera Entebbe. Kitegedde? Yessebo. Ne batemulwa ekiro ku weekend eno ewedde. Okay, neyanze bwana Nurudeen Ntege. Ekisookera ddala bannayuganda mwenna abagenzi nze mbadde mbamanyi mu buntu. Eddie obeera Sweden. Bali babeera Switzerland. Omusajja abadde muyivu nga yasoma ebitabo tadiringa mu bintu byammwe bya ku lubalaza. Omumanyi otya wa luganda lwo kuki? Mu 2019 nagenda e Switzerland nga waliyo omukyala bamuyita Barbara nga yatututte e Switzerland. Okay, 2019. Yes. Bwe natuukayo era nasisinkanayo Honorable Muhammad Nsereko. How is it? Nga ye mugenyi ki omukulu. Kaakati twamaliriza omukolo ogwo enkeera bwe nali nina okudda e Sweden. Gwali mukolo ki? Yalinga bali ba independence. Okay. Y'Abannayuganda e Switzerland. Naye nga bagigasse n'omukolo balinayo ekibiina kyabwe eky'Abannayuganda era bali babigasse. Okay. Nze nagendanga MC Honorable Nsereko nga ye mugenyi w'omukulu. Iye kati MC nga ava Sweden ate mu bantu aba Switzerland nga tebasobola kwefuniramu. Kale genda maaso. Njagala omanye nti bwana Ntege Mukama yali ambulesingamu. Yes. Ngera bajja ne banona omuntu e Uganda ajja abasanyusa ate nga nene wadde abayimbi. Kati nange kyekiti kye bantwaliramu. Okay. Kaakati bwe twali ku mukolo olunaku lwennyini omukyalo oyo yajja n'antuukirira. Mukyala Mutaaga. Oyo gwe baatemudde. N'ambuuzaako ye ogamba otya mutabani nsanyusa okukulaba kye tukulabira ku intaneti nti ye naye oddayo ddi ne mugamba nzirayo nkya.
Bw'onooba tonnaba kuddayo mbadde nsaba oggyeko ewaka tunywemu kacaayi. Kaakati bwe yayogera atyo n'ampa essimu ye n'ampa endagiriro ye. Era n'empita omukyala oyo Babula ne mugamba mukyala Debula aŋŋambye enkya ontwaleko ewuwe mubuuzeeko nga sinaddayo. Mpulira. Kati ennyonyi yange yali ya ssaawa zaali mu 14. 11. Kati nakeera ku makya nga nzuukuse bwe namala ofuna breakfast mu hoteri mwensula ne bantwala ew'omukyala oyo. Era ne tubeerawo kaawo naye ne banfumbira kacaayi ne tumaliriza essaawa za lanci bwe zaatuuka ne tugenda e Zurich mu kibuga wakati ne bantwala mu restaurant ne bangulira emmere. Twalira wamu abantu 3. Naye gwe naani abagenzi abo be batemudde nange. Bwe twamala okulya emmere ne tubeerako awo banvuga direct paka ku airport. Ne nninnya ne nkomawo. Naye bwe twali tunyumya nga nakatuuka ewaka bandaga bulungi ebifaananyi byabwe ne tunyumya emboozi ne bambuulira gye basibuuka nange ne mbabuulira ne baŋŋamba bazaala abaana baabwe 2, omuwala n'omulenzi. Omuwala kati essaawa we nagenderayo yali yafumbirwa Germany. Yali yagenda Germany nga gye yafumbirwa era nakati gyali mu maka ge. Omulenzi ye yasigalayo Switzerland. Era ne baŋŋamba nti omukyala oba sijjukira bulungi oba omukyala oba omwami kuba biri kuliko alina akakwate kuwonale bonna beeta. Omukyala nga baluganda. Omukyala yenna beeta. Era oda y'amannya ge liri bwogambye Deborah Mutaaga Nabeeta. Kaakati ne baŋŋamba n'okuŋŋamba nababuuza bano we mubeera mupapangisa oba muli ku mortgage. Nti tuli ku mortgage. Ne baŋŋamba ennyumba yaabwe baagifunira ku mortgage naye yaggwayo. Nga tebaba banja wadde 10 yaabwe baagigula. Nga amaka galabika bulungi nnyo Villa. Nyina gwe njogedde naye naŋŋambako nti babadde basula mu Kololo we Zurich. Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075 375 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Naye naŋŋambako nti babadde basula mu Kololo we Zurich. Ng'ennyumba erabika bulungi Villa. Naye yaŋŋamba ennyumba eyo baagifuna nga baakafuna empapula eza Switzerland. Baagisasulira emyaka 31. Ekyo kiraga nti baamala Switzerland emyaka egiri 4. Bw'ogatta emyaka gy'okunoonya empapula n'okusetoolinga bwe bafune emirimu batuuke ku level esobola okubeesiga bawa ennyumba gye bagula. Kati abo balawo emyaka nga 8 ku 9 ku 10. Kaakati nange ne mbanyumiza nti nva kalangaalo biki ne baŋŋamba bammanyi nti banfolowinga. Kale we bantu bakuwa CV ennene bwetyo n'obayiyirawo kalangaalo. Ate munnaye naalibadde bagamba ki?
wale bagaye nva Kampala nva Uganda kale naye omuntu akunyumiriza byonna twajja wano ne tukola tuti ne bakubuuza nti aha gwe nti nze nva Kalangaalo kale genda mu maaso n'obanyumiza anti the age difference nayo ogiwa respect nti baali bantu bakulu tetusobola kutambulira mu peesi y'emu ago ge mazima nti tosobola kwegomba bali be balina ku myaka gwe wakamala e Bulaaya bogerageranya n'egyabwe bali mwana gwe wakamala e Bulaaya emyaka baidhe nali nakamala e Bulaaya emyaka giringa 7 kaakati obategedde awo naye baali bakugamba kyekituufu oba omukyala yali akwegombye nawulira lwakuba nti kale bagenzi saagala kwogera bintu bigira mu nsonga za muntu nga yafudde yali ani yali agamba nti era walina omukyala omukulu mu bifo bye waliwo omuntu yayogera nti walina omukyala omukulu naye ensi kati gye sijjukira kati bw'okireeseemukko ne ŋŋamba naye lwakuba baafudde wano waliwo amaziga singa tegabadde maziga mbadde ngenda kwongera okusika tugende diipu nedda bwana Nurdin bano abagenzi bantu bakulu bazadde baffe anti nkugaye baŋŋamba walina omukyala omukulu ng'akuteekamu ssente kulimba kubanga bwana Nurdin kyeŋŋamba ekyo osoose kiwulira ku nze nedda nkiwulira nnyo abantu bakyogera naye nga njagala nkubuulire nti nze mukyala wange bamuyita Rita oyo ye amanyikiddwa musinga obukulu oyo ye amanyikiddwa waliwo omukyala gwe nazaalamu abaana 3 bamuyita Angel abeera Canada bakyala 2 sirinayo n'omulala bano oli sugar mami ebyammwe tebiri official naye kale ku lw'obulungi bwa programu eno n'ensonga eriwo ekyo si kyekikulu ennyo kacangambawo saagalangako ku sugar mami obulamu bwange bwonna yali badde yannangira dda nze saagalangako ku sugar mami ebyo bigambo by'abantu naye nga kyeŋŋamba naye wali obiwuliddeko ebyo mbiwulidde nnyo badde manyi ndi mu kutema kigambo kati ekyo kifaanaganako ng'abantu abagamba nti nsabiriza abo bave olwokubanga nti olwokuba nga nagenda nensinkana muzaisale olwokuba nebusiwagira opposition kati ekyo ne bakitambinga nti nsabiriza ne bakituumira ddala bwe kityo naye ng'ekyamazima kiri nti sisabirizangako nze kaakati Eddie Mezaya wangi omaze bakuwerekedde ku airport bakuwaddeyo kantu munyumizaamu baali bakugamba kibakuyita ojja obalabe ko baali bakugamba kiwatuuka nedda bwana Nurdin nze nkubuulira nno lwakuba kati gwe omumanyi gye nava ne munnange oba nja kweyita omuntu omumanyifu no just nze mbuuziza engeri gye tukireesemu nti baakuyita njagadde kume baali bwatuukayo baalina kye bakugamba bayagala kulyako buli kyamisana naawe bakwagala bwagazi kyembadde mbuuza okumanya exactly baali baagala bankyaza ng'omwana gwe balaba ku intaneti just kulyako buli nabo kubeerako okunyumyamu nabo nkutegedde era bwe nagende waka nabasangayo 2 n'omwami kati olowooza ki gwe mu kulabako mu kunoonyerezaako olowooza obuzibu buyinza kuba ki gwe ng'omukwano gwa famire kaakati abantu abo okuva ku olwo nali siddangamu kwogera nabo ago ge mazima lwaki kubanga ndowooza kaŋŋambe nti oba nabeerabira nga bw'osinkana abantu abangi distance kugamba ekibagata si kingi kati nazzeemu okubalaba nga bababika kati mu kubabika saasoose kutegeera nti bebbo wabula bwe nawulidde ekigambo Zuliki ate nga mmanyi nina abantu be nakyalirako abakulu eZuliki ninayo abantu be mmanyi e Switzerland yatwalidde obuvunaanyizibwa okukwata essimu n'enkubira omukyala bamuyita Babura
oli eyantwala Switzerland. mutegedde wamuŋŋambye. Kati mukyala Barbara ye yaŋŋambye nti Edi tojjukira gye nnakutwala. Nkutegedde. Beebo bambi ekifaananyi ne ndyoka nkisika obulungi. Nkuwulira Eddie. Yes, kati ne mbabuuza olowooza kyavudde ku ki babadde balina ttabbu awo nti nedda wano mu community yaffe wano e Switzerland tubadde bulungi nnyo nabo nga be bakansala baffe ekireme gye tuddukira. Okay, be basekanyolya. Yes, kaakati naŋŋamba nti era tugenda bamiisinga nnyo naye abantu abo baategeka dda okudda e Uganda baludde nga bakyogera Nti ffe tudda Uganda kuwummula. Yes, naye ate nenzijukira nange be nabasisinkana bambuuza omwami yambuuza nti naye gwe olabika Uganda togyagala osiiba odiscouraginga abantu okuinvestinga e Uganda ogenda kaddiira wano. Ne mugamba nti nedda naye nange ndi mukulaba nti nja kubeerako byentegeka. Naŋŋamba nti ffe tuddayo okuva mu 2019 2019 bakiŋŋambako ko nga tutudde mu ddiiro. Kati madamu Barbara naŋŋamba no babadde bajja bakipulaaninga era nga tukimanyisa yonna bakola ki bo baddayo e Uganda. Yes, nti kaakati bwe batuuse mu myaka gyabwe egifuna pension ne bapulaaningira ddala okusifutinga lumu era ne basifutinga. Amaka gaabwe ge baalina ezzuliki gali genkugambye ge nnakyalamu ne bagateeka ku katale ogatunda. Ndowooza muveemu ssente zigende zibayambeko okukola kapito zibongereko ku kuganga bo baagala basiibulire ddala Switzerland for good. Yes, mpulira naye ng'ate Baswitzerland batuuze. Kati abantu bano bateeka ennyumba amaka gaabwe ku katale ennaku z'omwezi 3 omwezi guno Julaayi obanga 4 kwezi ennaku 2 be baba basasula ssente zaabwe ez'enju nezo babadde batuuse e Uganda bajjadde Uganda nga ziri ku akawunti lwe baziwayalinze ku akawunti. Yes. Kati ekibuuzo kiri nti ssente ezo wabaddewo omuntu eyategeera nti baafunye ssente nga ssente ezo bazirina. Nezo ssente za banka kati ne bwe ziba oli yategedde aba agenda bw'abatta n'azifuna. Ati omanyi abantu bajega olenza okulowooza nti mweziri nti bateddeko ne bazijjayo ne baleetayo akawumbi ewaka. Yes, olenza okulowooza nti mweziri kubanga njagala Nurdin omanye ennyumba ey'omu Zurich ebadde efaanagana ng'amaka gaabwe ekitone nnyo mu za Uganda eri mu kawumbi. Ekitone nnyo kati abantu bano ssente baagenda ku akawunti zaabwe ekyo nakyo tukyebuuza nti ziyandibanga zaaviirako obuzibu nga liwo eyazitegeerako ku bafamire. Ekyo kimu. Ekyo kibuuzo kimu. Ekyokubiri madamu Barbara naŋŋamba nti era babadde boogera nnyo ekizimbe kyabwe omuli Super FM babadde boogera nnyo. Yes. Super FM yawa eyewammwe eye Switzerland Zurich eye Kampala Lubaga Mengo. Super FM wanu Muzeyi Peter Sematimba CEO. Super FM weri siwaayo awo wennyini Super FM weri Kakyeka Mengo Lubaga. Yes, nga boogera nnyo nti baagala bateekewo bizinensi yaabwe
eya restauranti oba woteeri. Mpulira. Era nga ye bizinesi gye batunuulidde egenda obayimirizaawo. Kati nga Super FM egenda kuvaawo baba bagenda kukolera waggulu. Ng'egenda kuvaawo. Nga bo kye baagala. Yes. Nti era nga baategeeza dda CEO Super FM asobole okugishifutinga. Agifunire wagiteeka. Agifunire wagiteeka. Era ekyo kibadde tekinnaba kutuukirwako kati ne bagenda. Ekibuuzo ekyokubiri we kiddira nti kituufu ekizimbe kino ekibeera nga kibadde ky'abagenzi obanga ky'abagenzi lwaki bafudde nga tebannaba kujja mu leediyo nga tekinnaba baddira? Has it been by coincidence oba lugambo ng'ekizimbe si kyabwe? Okay. Nga biteeberezebwa. Nga biteeberezebwa. Naye ng'ate Babbula abadde abamanyi kuba wa famire mu kugamba mukwano gwabwe ennyo. Wa munda. Wa munda. Kati ekibuuzo ekyokusatu omukyala abakapa eno balina apartments. Ku Ntebe Road awo akatundu sikamanyi bulungi. Naye nga apartments ezo zirudde nga zaggwa. Mpulira. Era nga zirimu be bayita ba estate manager. Nga waliwo abaziddukanya ku lw'abannyinizo. Ku lw'abannyinizo. Okay. Kaakati ekibuuzo ne kijja nti estate manager bwe batuuse okudda e Uganda ne bamusaba tuddize ennyumba zaffe oba tukuweeyo akasiimo, estate manager yakkiriza. Okay. Oba naye ayinza okubuuzibwa ku bintu ku apartments ezo. Kwayo poliisi ejja bimanya. Ekyo ekibuuzo kyakusatu. Mpulira. Ekibuuzo ekyokuna, omwami ono omugenzi yabadde yali omusika wa famire eyaabwe. Kati bw'abeera omusika ayina baganda be yalemesa okutunda ebyobugagga ebimu ettaka erya famire. Nga abafamire bagamba nti omwami ono ayina enkozesa gye yakozesaamu ettaka lya famire oba ebyobugagga bya famire ye ne yeegaggawaza. Eyo nsonga naye eri eyo. Oba okitegeera? Mpulira. Kati ekibuuzo ne kijja abafamire ababadde n'akakuku ku mugenzi nti yabalyako ebyobugagga byefuze. Poliisi esobola okuyamba nabo n'ebasembeza n'ebabuuza. Essebo nkuwulidde. Kati ebyo by'ebibuuzo bina era ebibuuzo biba bituddiramu baba bajja kutuleetera butereevu culprit omutemu. Ani ali emabega w'ettemu? Bajja mutulaga senga batuddamu ebyo ebibuuzo ebina Uganda Police. Kubanga bannayuganda abali e Bulaaya ekyamazima balina okukola ennyo Uganda Police okubasembeza emitima. Baatidde nnyo bannange, baatidde buli we mbasa bagamba bannange Uganda wazibu. Nina gwe nagale naye ntera okulaba ebisajja eyo nga bamamirira amasasi oli alumba ekitundu n'akimamirire. Kati bwe banaamamirira amasasi ng'oddukayo dde Cambodia. Anyway, meza y'ensonga zo nzitegedde, ebibuuzo obirekedde poliisi, gwe z'ogambize areas nti anoonyereza nazo azitunuulire. Not so? 100 ku 100. Nkweyanzizza, kankwerekereze. Neyanzage bwana Nordini naye ndabira nnyo abeekalangalo Mityana. Bana abantu beekalangalo temulina TV, temulina naye balina radio. Omukulu abatumidde omwana wammwe abakiikiridde nno kalangalo nze simanyi bakifaanana kitya. Naye bwana Nordini lwaki tetukolayo enteekateeka
ne tubanga tufunayo olunaku ne tubeera nga tulina ensonga zetunyumyamukko. Sirina buzibu ngenda tukole tutandise nze nja kukubira nga twogere. Amiina. Kalobeere bulungi. Amiina taata. Okay. Omukulu Eddie Mezaya bw'oti omuwulidde. Nkuwadde sayidi bbiri gwe byayogera obiraba bituufu kyenkana ki. Byayogera agamba ateebereza tagamba nti bwe biri. Okujjako eri byagambye nti yasinkana family. Ne bino baani abalidinga tu ng'era omuntu bw'afa bagamba kiki ekiyinzika okuba awo we tuli.